Abamu ku baana bakaawonawo ku ssomero lya King David munnange batuuse ku ssomero nga woli mu kuba nti nate olabawo twagala tubeere nga tukuwa ku lisiti y'abamu ku baana munnange ate abaawonye akabenje kano. Namuleme Siara P6, Patiti Letitia P6, Piroya Carol P5, Mpanga Joel P5. Obulumi abazadde b'abaana bano bwe bali mu kuba nti nate bayitamu bwo bw'amaanyi eddala. Omukyalo oyo gwedi mu kuba nti nate nkulaga mu Katambi muganda munange wa Kalibala mumutegerera ddala wali eri ku TikTok. Bambi munange naye yafiiriddwa omwana we, naye ng'omwana ono ye mwana ow'obulenzi gw'abadde naye obulumi bwo bw'amaanyi. Abazadde bali mu maziga, embeera yo twongere okuba nti nate tubasabira. Bambi ali mu kulaajana, obulumi bwo bwamuyitiriddeko. Katusooke tubeere nga tukuwa akatambi. Nga manyi nti Keya akomawo. Keya akagenda yotuwa yakubiri nga akomawo mama, lero takomyewo. Lero kakomyewo mama. Lero takomyewo Keyi. Lero takomyewo Keyi. Lero takomyewo Keyi bannange. Keyi simulaba. Keyi simulaba. Keyi simulaba mama. Keyi simulaba mama. Keyi simulaba mama. Keyi simulaba bannange. Simuli wange. Simuli wange. Simuli wange. Oba okyali ku oyo munnange ate ne bakugamba nti ono ye afiiriddwa mbu abaana be bana omulundi gumu. Bannange ekigenda mu maaso kyo abazadde bano be basinga okuba nti nate bakitegeera. Nga woli mu kulaba bambi bimusobedde aleze bebi naye mbu yafiiriddwa abaana bana, oyo gwoli mu kuba nti nate olaba. Oba okyali ku oyo munnange ate ono naye bamugambye nti n'omwana we yafudde n'abeera ng'awunga n'okunga omwana bamumuggyeko bujja. Nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi ako. Banaye twongere okuba nti no tusabira abazadde b'abaana bano abaavudde mu bulamu bw'ensi eno. Embeera yo si nnungi mukwano, buli muzadde w'oli tubeere ng'ate tusabira abantu bano. Mukama Katonda yayinza okubeera ng'abagumya obulumi be basinga okuba nti nate babutegeerera ddala bulungi. Kale nno abaate b'oli mu kulaba awo abaana abamu ku abo abaawonyeewo abaabadde bali mu kuba nti nate batuusibwa. Nga w'oli mu kuba nti nate olaba mama w'omwana ono munnange ye ngazzeemu essuubi olw'okulaba omwana we, naye w'otunuulira akatambi kano omwana ono tali bulungi. Era buli muzadde ng'omwana we yawonyeewo bambi yeetaaga okutwalibwa mu ddwaliro kubanga ate ayinza okukufaako nga tomanyi. Kale akatambi ako y'omu ku baana munnange abaawonyeewo nga maama we munnange ali mu kuba nti nate amufuna oyo nno. Ate n'omulala wuuyo naye nga munnange naye bamuleese okuba nti no munnange agenda eri bazadde be. Be abamu ku baana munnange abaawonyeewo munnange ate mu kabenje kano. Kitalo nnyo, kitalo ddala, g'amawulire munnange tegannabeera malungi. Kaakati ate omwana oyo gw'oli mu kulaba waakutte ku ttama ye munnange yalese sisita we yaba agenda kutuwa kubanga abazadde babadde tebaweza ssente. Nange abazadde babadde tebaweza ssente, so sisita we n'alyoka agenda ye ng'agamba nti ajja genda omwaka ogujja, naye ate amawulire gaafunye nga go si malungi. Bannaye twongere okuba nti nate tusaba, embeera yo nzibu ddala
embeera nzibu ddala. Katubereka tweyongerayo, subscribinga, likinga, lekawo baka bwawo mu comment section. Bambi Pastor Bugembe yayitiddeko ku ssomero lino okuba nti naagumya ku bazadde b'abaana bano munnange abayinza okuba nga bafiiriddwa abaana baabwe n'abaana baabwe munnange abayinza okuba nti no baafunye obuzibu era nga baakoseddwa mu kabenje kano. Era nga tukyali ku nsonga y'emu munnange ono avuddeyo n'alyoka agamba nti ye omwana waabwe yafudde naye nga ne mu kufa munnange okugulu kwa ddyo kwo tabadde nako. Bannange mukwano buli omu w'oli sabira abazadde bano, sabira essomero, twesabire ng'abazadde bambi naye nga go amawulire si malungi. Ate akatambi kano ke twagala okubeera nti naate tukuwa munnange bavuddeyo n'olyoka bagamba nti kati kigenda kwetaagisa abakugu okutegeera ono mwana waani ono mwana waani, kubanga nti abamu tebasobola na kuba nti nno obategeera. Bannange awo Mukama ayingiriramu wa mulekerawo n'okuwaayiriza Katonda. Mu Mukama bw'agera ekiseera kyo kyatuuseewaawo kweyo basi kyatuuseewaawo. N'oli yali atomedde train era Mukama yali ageze. Aye bannange Mukama yagera yagezeewaawo obulagajjavu gwe mulabirako ddala negirigensi okubeera ddala ku minisitule y'ebyenjigiriza. Ba inspectorate of schools abalina olambula amasomero gano bakola ki? What are they doing? Nali Buddo yajja. I was there. Buddo nga Buddo eyidde. Era nawo Mukama yeyagera Buddo ejje. Don't believe your nonsense. Don't tell me that nonsense. Wano Buddo yajja naliyo. Was it God who burnt the school? Was it God who burnt that school? Where is God entering in human negligence? Tukirize tuli balagajjavu. Mukirize there is something wrong you are not doing. Mukirize temu inspecting a buses ezitambuza abaana. Mukirize ba driver bavuga buses n'abamba tamivu. Ate balina na bisanyizo bivuga abaana. They don't have requirements to drive these kids. Obuvunanyizibwa bwani. Ba RDC bakola ki? What are the RDCs doing? Kulya buli sente. Bubanoonya Bobi Wine as if Bobi Wine ekizibu kya Uganda. Ba RDC bakola ki? Buli ssomero erifuluma lisookere wa RDC alisayini. Buli agala okufulumya abaana ku ssomero sooka wa RDC odde wa DPC bakusayiningi. Nebino ebyokufulumya abaana b'abaana mwagala okufisa obusente. Ba RDC bakola ki? Ba inspector b'amasomero abalina okuinspectinga amasomero gano. Balamu yatuuse okugenda ku ssomero nga terina ttooyi. Balamu was there Nyembali. Nge essomero terina ttooyi. RDC waawo akola ki? Ne President tukitukuba abantu bano. Tuli wano tetulina mirimo. President Museveni tuli wano abaagala okukola mwatuma emirimu. Which type of incompetence is that? How can a school not have a toilet? RDC n'asigalawo, member of parliament waali ate Kabinyo, inspectorate of schools naye yasigaddewo. Balamugoba embweso. Balamutewa bakutiisatiisa. Balamutewa bakutiisatiisa. Ne nammere tuli mabega gamu. Chase those idiots. Balamu buli wotuka ku ssomero nga tebalina toyi sooka ogobe headmaster. Oyo headmaster ayingirire we ruzira. Odde ku RDC naye omugobe. Tukoyi. Enough of this nonsense. Anko Balamu tewa bakutiisatiisa tuli mabega ge. Eggwanga lyonna liri mabega go. Gobe embweso. Ba gavumenti y'abanyaamu. Bagende balime. Eggwanga lyonna mulizannyiddemu. Balamu yatuuse ku ssomero ng'abaana tebalina ttooyi. Enkya balwala Ebola bafe. Abaana balwale Kandida. Tugambe Mukama y'abayise.
tewali kiseera kituuse wano. This is negligence of some government officials. Tukooya abakungu ba gavumenti abatagala kukola. Buli awulira toyagala kukola kwa mu gavumenti ogenda olime. Mwajja kuweereza bannayuganda. Buli awulira nti oli mukungu wa gavumenti toyagala kukola, get out of the office. Tina bannayuganda banoonya emirimu bangi. Balamu abagobe. Kale twabenga bwe munadda. Nabulabye bwe yasamya. Dero eri waawo. Loye gaana okukola. Loye batuma okubba. Balamu talina buyinza bugoba government officer. According to Dero, loye kutuma okubba. Where is Dero to steal government money? Tulage waawo. Cite for me any law as a lawyer that tells a government official to steal government money. Balamu agoba babbi. Atali mubbi tamugoba. Balamu agoba babbi. Ne muli enguudo, ne muli amalwaliro, mwabatalumirirwa ku ggwanga mwabaaki. Abatalumirirwa ku bannayuganda mwabaaki. Nobbeeza enguudo, nobbeeza eddwaliro, gw'abaana bo basomera ebweru. Please. Balamu goba embwa ezo. Akweyimbamu mutugambe. Oba lino eggwanga ly'abanyaako akakamanyiro kaabo. Wabaddewo entitlement y'amaanyi. Noba ne office. You can't even visit a school. Balamu avudde Kampala ajjatiriza embalala. Really? Excuse me. Balamu ne Namere bavudde Kampala batiriza embaali. Abakulembeze b'embaali mukola ki? Nalabye ki MP ky'embaali. We are sorry, honorable. Sorry over what? This is your work as an MP. It's your job. Balamu weetaaga omudaali. I mean Balamu ne Namere. You need the medals. At least muyinako kye mukoze. At least Uganda we are happy that at least something is now being done. But it has been too much. President Museveni goba abantu. Eggwanga lyagala ogoba ababbi. President Museveni tukubanja ekintu ekyo. Chase the thieves. Ensi ekooye. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Ne Pastor Abujingo wuno naye avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku kabenje kano. Abasumba ab'enjawulo munange bali mu kuba nti nate bavaayo nga boogera ku nsonga eno. Abaana bangi nnyo abaafudde, director yafiiriddeko, ekiraga nti tetubleminga nnyo bannannyini masomero ku nsonga z'ogenda mu kulambula. Kubanga ne bannannyini masomero babeerako ku mmotoka. Akabenje akaasooka nga eggaali y'omukka, actually yo tetomera, baasi ng'etomedde eggaali y'omukka. Ge mazima. Temuwakananga n'amazima. Bayibuli egamba nti mulimanya amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Eggaali tebeera ng'eyitaayitawo sika mmotoka ate sika pikipiki. Ejja omulundi gumu oba mu lunaku. Engombe yayo etandikira wala nnyo, ekkubo lyayo lyokka twali mulala aliyitamu. Nolwekyo beekusanga mu kkubo lyayo oba ogitomedde. Kanzireyo ku point nti era neeyo baasi yatomera eggaali y'omukka. Era badirekita baalimu. Era omukyala wa direkita yafiirawo. Kati neeno baasi eyekapculwa era director yabaddemu era yafiiriddewo. Nolwekyo sirowooza nti bannannyini masomero balina ekigendererwa ekibi ate nabo ne beeteeka oba naakola ki oba naafiira. Naye essaala esobola okuwamba ekintu ekyo ekyagala okutta abantu ne balekerawo okufa. Essaala mu ssaala zo sabiranga eggwanga lino.
sabiranga eggwanga nilo sabira abaana baffe abali masomero, sabira bannannyini masomero, sabira ebizimbe mwe tulaga. Mujjukiranga waliwo time ng'ebizimbe biyiika buyiisi, bye bazimba biyiika, bye bakoleramu biyiika, ekyo nakyo nekikola ki nekiyita. Kati ekiriwo ky'amamotoka agatutta abaana okulambula, tusabe nakyo kikomaawo kireme okweyongerako. Mimuse emikono gyama waggulu, yimusiza ddala emikono gyo ng'omuzadde ng'asuubira okuzaala, ng'alina omwana. Accident tebaako gwe bablaminga, ebeera accident. Kitegeeza ekintu ekiguddewo nga tekiraze, nga tewali akyagadde. Newankubadde nga kigambibwa nti emmotoka eyo yatuuza abaana nga ne director mwali, emmotoka eyo yabadde ne mechanical problems. Bassebo ne bannyabo tulekeraawo okukekkerezanga n'okulowooleza wansi, tulinnyise ku levo y'okulowooza kwaffe. Bwe bagamba nti emmotoka eno ne bwe bayawakanga yammwe ne baga ne breki tezikwata bulungi, togamba nti kanaggweramu eyo. Leka kulowooza ku lugendo, lowooza ku bulamu. Buli kyokola lowooza ku bulamu. Emmotoka eyo kirabika nti baababuulidde emirundi egisukkamu ebiri nti olwa mechanical problems zaayo balinde buke, emmotoka esobole okugenda ng'obudde bukyali. Driver n'aga nti ye agimanyi. Olaba abantu be batwefuulira tetubamanyi nnyo, kati emmotoka ogamba otya nti ogimanyi nnyo. Balista Timo wuno munnange avuddeyo n'abaakaata amagezi gawa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akwossa munnange ne General Muhoozi. Bibino binaakola oba nedda? Ffe katubeere nga tubikuwa. Mumemba wa Paalamenti yawangula bamuwe emmotoka gyeyanoonyezaamu akalulu ebadde ki? Gyeyanoonyezaamu akalulu ebadde ki? Gyeyanoonyezaamu akalulu ebadde ki? Tulina obulumi, tulina obusungu, tulina obusungu. Abaana baffe bafa ku nguudo ezitakoleddwa, naye nga ssente muziwa abantu abatula ne badde bataleka okwenyampira mu budi bwabwe. Bakola ki? Nze nakugamba kati Balamu ne Nameere, Honorable Balamu ne Minisita, mwenna njagala mukwate ekkubo bantu mmwe babiri mugende muyimirire ku mulyango gwa Paalamenti we bati mugukwate mugambe teri afuluma. Buli memba wa Paalamenti ayimba obuyimba bw'eggwanga yafuluma olabe. Nedda Honorable Nameere ne Minisita Balamu mugende mukwate omuti wa Paalamenti we bati mulukwate teri afuluma. Buli memba wa Paalamenti ayimba oluyimba lw'eggwanga yafuluma. N'oluyimba lw'eggwanga tebalumanyi. Waliwo memba wa Paalamenti asobola okuyimba stanza 3, kati akiikirira ki kyatamanyi? Osobola omubuuza Uganda erimu disitulikiti mmeka tebabimanyi. Amanyi kimu batuwongezeeko, nedda batukyusizeemu. Nze bwe ndwala Balista ngenda mu kakiriniki ku kyalo, Nambooze bw'alwala agenda mu Amerika ate ng'asasulwa ssente okumulabirira mu Amerika gy'ali buli lunaku. Kati Nambooze angasa ki? Aba angasa ki? Kiŋŋambe. Tulina obusungu mmwe, tulina obusungu. Oyogera ebintu ebimu n'owulya nga n'amazzi gagagala kuyitamu. Abaana b'abendi bafiiridde gye bafiiridde, nakati tebannatuuka Kampala. Lwaki? Mbu tewali services. Naye memba wa Paalamenti ne wabeera agenze kulala mupiira kasabeko ku kyalo, omutima ne gusirika, baleeterawo helikopita emudduse paka mu ddwaliro. Mujjanjaba ki ekyo? Oyo omuntu omu
on the expense of so many Ugandans. Tubawa sente nyingi milioni na musanvu member of parliament abakoze eki. Milioni na musanvu member of parliament abakoze eki. Okwambala suuti ye n'atuula wali point of correction. Kyeti mwesa milioni na musanvu. Bw'omubuuza lwaki olugulu terukoleddwa nti munnange olugulu siza avunanyizibwa olukola sobwali bakutwala bigezo byo okutwalira ebiteeso kukumpesa milioni na musanvu. Aba batama bujjago mwabadde mutwala abaana be kapichola bakoleyo ki? Mumanye kapichola eri mayinja. Kweje emyaka. Liya loyo mwana agende kapichola akole ki? Omwana oyo gojja kumamu ennaku 3. Agende kapichola asome ki? Wano bwetusinzira nno wano mwalaba ebbasi omusirikale wa makubo yavaayo n'ayimiriza basi n'ayimiza n'emmotoka ezaali ziva eri. Kyannaku nnyo era tunyolwa wamu n'abazadde abafiiriddwako abaana mu kabenje oba mu bubenje obaddewo ennaku zino. Kibe nnyo nti omuzadde asindika omwana ku ssomero amutereereza obulamu bw'omu maaso n'omwana yennyini obulamu bumunyumire mu maaso. Era kyannaku nnyo nti omuzadde ng'oyo aganya omwana we okugenda mu bintu ebyonoona abaana n'asaba bamusasulire fees ate n'afiira ku ssomero. Tunyolerwa wamu nammwe. Minister of Works mwasindika abantu abakola enguudo, bakola obuguudo obufunda, enguudo eziseerera, mwetegereze drainage ezo n'ebyo ebintu ebimu tweralikira obubenje buno obaddewo ate ng'era bungi obujja okujja mu maaso olw'embeera egenda. Ba-engineer bakola tebeeterayo beesuulirayo bwannaggamba. Ekifo ky'okuleeta malamu baleeta bitaka. Tulina obuzibu nti abantu abasinga ku bitundu byaffe bayinza obutategeera mbeera egenda mu maaso naffe twetegereza. Enkola netulaba ng'enkola y'ekigayaavu nene nnyo ku nguudo zaffe. Kuba mukola enguudo n'amakoona agamu mugalwanise. Musobola okukola enguudo nga ziri straight naye ne mugana okugula ekkoona. So ebimu mubyetegereze. Otherwise tunyolera wamu kyannaku nnyo okufiira mu bubenje kyannaku. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Omuntu ateebaza abantu ate automatically tayinza kwebaza Allah. Nkirize nebaze Honorable Balamu ne Nammere nti ekyamazima bakoze bulungi. Ekyo ng'abasiraamu tuba tulina omuntu lwaba ayogedde muleme omanyi mwamanyira kwogera bikyamu byereere. Omuntu lwaba akoze akalungi tukoogere ne wabeera akoze kijja tuwa amaanyi nti lwaba akoze ekikyamu tujja mugambako kuba tuba twamugamba lwe yakola ebirungi. Naye Balamu ne Nammere kikazi kyajjaawo mu mbeera ya kusaaga yakalidde teyakalidde yakabbye teyakabbye naye kati yo tebikyatugasa. Nammere twagala okwebaza ensonga engeri gye mutandise okuzitambula. Olaba ne ku TikTok wetubeera abaana batandise okuzannya tractor mu AI ng'edduka emisinde ne babuuza nti kiki nti Balamu ajja nkya. Ekyo tukibebaliza nti olunaku olwaleero ffe twagala kumanya twagala service. Era buli wotambula kizibu nnyo kati okutambula mu Kampala okujjako mwogera amazima basiraamu mmwe okujjako ng'osanga dreader ne tractor nga zirina ekkubo lye likola ki. Ate kati tebaluwaawo balese system oba yaani ffe twagala service delivery. Yenna ne bwaba muzimu nga yakola akole ffe bye twagala kukola makubo ababbye ssente babakwate amalwaliro gakole ebigambo bitambule. Kati awo nno wensabira twagala osaba abakulu abatutwala nti bagatteko n'ekisiraamu kyaffe. Kyala waffe ono Hajati Hadija Namyalo ate wammwe ab'ekyanja tusabe gavumenti egatte Hajati Hadija Namyalo ye musiraamu waffe naye singa baba bamutadde ku line-up ne bamugatta ne Nammere ne bagattako ne Balamu Balugahala ate ekintu kiyinza okutambula inshallah taala. Afa abasiraamu batwongereyo kale
bebanga tebannafuna basiraamu balungi ono namyala akozeeko nze sirabanga muntu wa gavumenti abeera mu bantu nga namyala etambudde obadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba